Yes, for additive jimbaniza kade kali mwasibye omutya muli mutya ngenda kubasaba musubscribing ate munyigene kade comment section where yabakabutira mu comment section atosigalinga of following us stay on YouTube platform bagita for additive UG Kadama munange Yewadde Obutwa Kitalo kya Kadama Yewadde Obutwa mbina masamba tumideka bali mu ggwanga lya America ku University of Chicago mbagamba nti muli bamanyi nnyo kubaga mu followinga for additive UG irambaga nti muli ba mutawana nnyo ngenda kubasaba bambi mu subscribing ate munyigene kadi ne comment section where yabakabontera mu comment section atosigalinga on following Kadama Yewadde Obutwa munange mukazi watu abadde maze emyaka 7 ng'akola akasente ng'akaweereza maama we bakadamu ina mwina okwegendeza nti munnange ne maama wo asobola okwefuulira ku kasente yakuzaalira ddala sente nzibu nnyo mukazi watu akoledde emyaka gibadde 7 myaka 7 imagine bambi emyaka 7 mama nga yamugamba nti akasente akaweerezenga ajagula ploti azimbeko koneki ne rentals abajeso okuyita emizigo ono yamusubiza namugamba nti myaka nga 7 emizigo gijja kuba giwedera nga n'abapangisa bajja kuba batandise okukola ki okubanga bayingira mukazi watu yatuuse ekiseera ng'awulira abikoyi bambi ebyokukola embawalabu emyaka 7 nga mingi n'agamba maama bannange maama mpulira njagala kuvaayo mpulira nkooye njagala kuvaayo kanveyo mama kirungi ninaye emizigo gyange gijja kuba gimpa akasente kuba mama yali yamugamba nti abapangisa bayingira dda mukazi watu neti yakola nsobi n'avaayo mbwa Kadama agende kuba eri abagenda mbwa Kadama munange ne babeera successful oli n'azimba emizigo gye oba 6 n'abala nti munange buli mwezi nja kuyingiza emitwalo banga 3 tubali bwe tutyo mitwalo 3 emizigo egyo mukanga giva mitwalo aga 3 buli mwezi si kyangu munange abapangisa shuwa nga bajja zikuwa emitwalo gyaga 3 ng'ojja zibajjamu mu nnyumba z'obozimbi kati mukazi watu n'avaayo nga yesigulidde ku kya nnyumba ezo yagenza okutuuka nga maama kumbe sente yali azirya nga talina wadde lwataano wadde nga talina wadde eyafite wadde akaasa ke Uganda wadde ekitwalo wadde ekizike wadde ekinyaanya byonna nga talina kuwadde olwafite maama sente oba yali azikolamu biki kyokka maama we amuzaalira ddala maama wo akuzaalira ddala asobola okwefugira ku kasente abantu tebasaasira bambi bakadaama babagenza okukola naye ng'ate abaana bakolera mbugubi kubanga omwo ebbugumu eriri egundi eyo mbawalabu eyo embeera y'obudde yaabwe nkalubo nnyo abaana babeere mu biyungu ne balyoka bakola emirimu mu mayumba n'asimula ennyumba ennene okufaako obufi tebabasaasira niwa maama we asobola okukola ki okuzirya mukazi wattu yatuse neyebuuza nekikola nga takitegeera taakube maama we taamusibye nti anaamusibya maama we yamuzaalira ddala mukazi wattu yalaba ebiri bityo neyeerunga okakana nga yeerunze nga yeewadde akatwa mukazi wattu bambi kibi nnyo sente y'abankuba kyomunange bwetyo kwegamba bwesaanawo mu ngeri bwetyo abaana bagenda nga agenze kukola kukyusa bulamu naye bano abasigale nti tebabalirira kyokka nga yaddira n'amuweereza ebifaananyi eby'emizigo ng'alaga nti emizigo yagizimba dda n'apangisa bayigira naye nga n'emizigo gy'amuweereza bambi nga si gigye abantu bonna munnange bakadama mulina okwegendeza abantu bemusubira nti bali ku ground wano mu Uganda nti omwesigo muyiza akasente ko munnange bajja kukubba ne baba maama wo ajja kukubba wekiba kisobose sente ziteeke ku akawunti yo zibereko direct ate ko bona abozzeeyo zitandika okukola gemazima zitandika okukola bazitulako ne zibeera okwo ayizulu naye temwesiga bantu gemazima bagita for additive mukazi watu bambi Yewadde akatwa kitalo nnyo